naddala music wanze flowing ebitongole okubanga wenyigira nnyo mu mirimu gyaffe kale mu bintu bingi nnyo ebikwatagana ku mirimu gyaffe ng'abayimbi muyamba abayimbi mu kyo nga obabeererawo mu concerts zaabwe ate your presence enatalina nnyo nti lwako si kyangu abantu bamalowooza nti osanga gwe towuliriza muziki waffe oyagala oli ow'enjawulo kuwaffe naye waliwo n'akatambi kennalaba juzi nga ennyimba zaabwe ezimu ku nnyimba ezikunyumira era kyampa essanyu lingi nnyo nnyo ekibako kinteeka n'okwongera okwekkiririzaamu nga fumba ennyimba gye bayita EP ensonga endeese wano olunaku olwaleero abantu bawulira okwewummuza balowooza byakugenda ku beach. Okwewummuza mu Lungereza bakiyita recreation. Era ministry of ojoogedde mu Lungereza youth sports and recreation. Okwewummuza okugenda ku beach kantu katono nnyo ku mirimu gya minisita gy'alina mu kkowe eryo ery'okwewummuza. Kubanga okwewummuza mulimu ebintu bingi. Okusooka mulimu okuvumbula ebitone, mu Luzungu bakiyita to identify talent. Kubanga omuntu bw'abeera n'ekitone n'atamanya nti akirina era takikozesa, tamanyi nti akirina takikozesa era abeera nga atakirina. Mu kanyomero ako aka recreation oba okwewummuza mulimu okuvumbula ebitone, okuyamba naddala abavubuka okuvumbula ebitone. Nakulaba nga bakusoya ebibuuzo batandikira okuyimba nebyobiseemu, badde nkulaba emirundi mingi ku TV nga bookya ebibuuzo. Olina okumanya nti ekitone okirina naye n'okukikuza. Oyinza okuba nakyo naye notakikuza. Kyetubaagaliza era nze mulaba nzijeeyo gye muli bakubaagaliza kulaba nti mugutwala ng'omulimu, kyemukola mukitwala ng'omulimu. Kyekyo nno katusabe gundi yeeyitemu request ye eyitemu ate ebintu bitambule nga bwakola ki bwabyagala mu mbeera efaanaganako bwebityo. Kaakati twabadde wano jjo ne twogera ku kaluuka Wuma Joking Saa yalabiseeko yatunyonyodde ensonga